muganda wange wa KTV naze embeera ya leero yakuzza bujja kibiina kyaffe era nga woogiraba abantu tukyalina sofa basatu abeesimbyewo naye nze ng'omuwagizi w'NRM okuva mu Namataba Town Council nsaba babeere n'eddembe kubanga eddembe ky'ekintu ekikulu ate buli muntu alonde oyo gwalaba agenda otuzimba atutwale mu maaso kuba ffe abakulembeze kyetwagala tetulina kirala kyetwagala NRM omukono tujagala gizza ku ntiko nga olaba mu bitundu ebirala naye naffe wano tugenda kikola ate n'abantu baffe nkimanyi beetegefu okulonda omuntu agenda obatwala mu maaso era omulungi ddala bamumanyi agenda kujja emukono wano tumulindiridde kuba era bbanga libadde ddene nga tatukyalirako naye nga ye waali jjajja wa mukono ate jjajja wa Uganda yonna tumusuubiramu bingi tumusuubira okutuwagira okusookera ddala nga bakandideeti b'NRM tusobole okuzza ekibiina kyaffe waggulu wamu n'okuzzaawo butya mukono weneegenda mu byenkulaakulana PDM tulaba nga batuwa mutono tujja kwogera naye tulabe engeri gye tukyongeramu kuba twafuna ekizibu ababaka be tulina si baffe kati ye wajja tujja tusabe ku luzzi tusobole okufuna amazzi amalungi n'ebyokulima muno mukono tube ekyokulabirako nga waayigirizeeyo abalala abantu baffe asobole obayambako mu kulunda n'okulima okimanyi tewabula muliro buli woolaba ebbugumu kitegeeza abantu baagalira ddala NRM si kuba luli nti tebaagiwa kalulu wabula waaliwo ebyabanyiiza ate kati gavumenti ya Uganda byekoleddeko ddala mukono ekyuse era nga mugiraba ekibuga kyaffe bakikolako agonna maanyi ga gavumenti wadde tebaawaayo babaka bali mu gavumenti naye yo gavumenti yasalawo eweereze kubanga yonna mukono bantu ba gavumenti ya Uganda era ne President Museveni enkola ye NRM atusapootinze nnyo kyova olaba abantu ku mulundi guno bavuddeyo ne bagamba twasubwa katukomyewo NRM ku ntikko era lyebbugumu lyolaba ku mulundi guno nsuubira wakatadigirya NRM agenda beera ku ntikko mu Mukono district. Alhaji Kitaka Kabulu Badi Sarongo Vice Chairman kimenyedde sub county era zenga Vice Chairman wa mainstream Mukono district NRM. Embeera eriwo tuweebaza Katonda ati egenze eterera naye twagitegeerako emabega nti bannaffe ba competitor betuvuganya nabo ab'enkambi ya Aruna twakitegeerako mu nnaku bbiri nti bannaffe ng'egyetu obuluje bweyongedde okudda sayidi yaffe bali bateekateeka kuyiwa muzannyo naye omuzannyo tugwetegekedde abaffe tubagaye tukuume emirembe tugumiikirize kuba Katonda agambye ndi wa inna Allah manswabirina Allah ali wamu n'omugumiikiriza tugumiikirize era nkubiriza bannamukono yonna gye muli ne bannayuganda mwenna embeera eno yo batuuseeko mugumiikirize tulonde emirembe akalulu kaggwe emirembe kubanga ffenna tuli mu nnyumba emu tuleme kwawukanayawukana mu mbeera eno kubanga Uganda oba okulonda tekuggwa leero n'enkya gyekuli ate ensi teggwawo leero zannyo ne seeke ne neeke bikulembera omwagalwa abangi His Excellency President General Secretary waffe Chairman waffe Yoweri Kaguta Museveni olw'okuteekawo okulonda omulundi guli neeke yatubaza bubi naye tateekawo okulonda wansi kati abantu ne balowooza nti NRM teriyo ku ground okulonda okwo ne kukoma waggulu wansi ne kutakka kati abantu abaaliwo ne bagenda n'embeera gye tugamba weevu bakandesi baffe abalala ne bakubwa kuba mobilization teyava wansi naye kati mobilization NRM kikulaga gyeri y'amaanyi nnyo era abantu bavuganyiza okuva ku kyalo abantu bugumu lyabadde ly'amaanyi okuva ku muluka ly'amaanyi tuwa ku ggombolola ly'amaanyi bwe tudde ku district ate yeeyongeredde ddala okulaga nti NRM mu Buganda n'eggwanga lyonna weeri naddala mu Buganda weeri amaanyi nnyo naye yali yeerabiddwa bwerabiddwa mobilization era ffe nga ba senior mobilizers tukubiriza bamobiliza bannaffe mwenna twongere okwagasa abantu NRM ekyali ku mutima gw'abantu era ekyafudde emyaka emirala 4 paka isibe ebiggwawo tetugenda okusooka okukola olumala akalukano akaleero tugenda kuddamu okukwatagana era omulimu gwange omukulu ogundeese ku vice chairperson kubeera omumyuka wa ssentebe enkambi zonna nzigatte era abeeseera ebisinga nze bampita Haji Muzaŋŋanda kubanga ngatta abantu ababadde basobaganye tetugenda okusobola okubeera omuntu omu twanirize pulezidenti w'eggwanga tusongere okuuma bannamukono abadde bakusetuse babeere omuntu omu pulezidenti tumusuubiramu ebintu bino bongera okutukiza PDM emyoga okubiriza abantu okulima awafunda n'okwongera okubaagazisa eggwanga lyaffe kubanga gyayise yonna alambudde abantu n'abazaamu omutima gw'enkulaakulana
tumusuubiramu nga taata w'eggwanga okwongera okuyamba okutusomesa n'okutuzaamu amaanyi nga bannamukono kuba yonna alabye ne bannamawulire abeeruweeru ng'abatuuzizza abawadde nettu yabukadde kumpi 10 kakati bwolwatuuka abantu baddamu amaanyi mangi ate ne bongera okwagala gavumenti ya NRM Longe NRM kubanga olwo twandiba tuteesaganya okulaba nti ekibiina kyaffe kigenda mu maaso naye kati omukisa gwe tulina gonna gwakuwa opposition maanyi kukola ki kutoguganda kuba tuvudde wano nga tumaze okweyizaaliza kiraba naye ebintu bino byonna byandibadde byakuteesaganya oba tetulina kyetukolera tufuna kufuna kandi tuteesaganya ntulaba atwala ekibiina mu maaso n'akumaakuma abantu tugende bulungi mu maaso so bino biri olwaleero tetuli bulungi nti ekibiina mu mukono kisigadde kyamaanyi. Tewali nsonga batuganye kuyigira mu tetuyingira ne patisima manyi abantu baabwe 33 nabo mbasibidde ebweru kati ate baali bayambyeko mu verification omusirikale amanya abalondebwa balina lisite waliwo omusirikale amanya abalondebwa kino kyonna eyapanze kino yakipanze yapanze kifu bayite gomala nga ssentebe waali yes bwe baba nga waliwo yapanze kino kifu abantu bonna bagenda kuyingira wano tulabe gwe mugenda okuba essasi bajja kwekyawa baddeeyo baleme kulonda tukifiiriza omuntu obululu bwe soka tutugamba abantu abali mu nteekateeka banguwe ne lisiti basome gombolola bayingire basentebe bamanyi abantu baabwe ne lisiti wezigulu lwaki tebakisoma embeera wano abali Amashinani kutusana mwarazi. Aha, wewe ni These final elections, we are electing the